Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Mbalamusiza buli muntu kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weewaawo neebaza Katonda ku lw'obulamu bwaffe era tuddiza Katonda ekitiibwa atwagala. Yeebale Mukama ku lw'obulamu bwaffe. Mazima yakkiriza n'awaayo omwana we omu okufiirira ffe ffenna tusobole okubeera abalamu era tuli balamu lwa musaayi gwa Mukama waffe Yesu. Abooluganda, mu kiseera kino ekisembayo era eky'enkomerero kye tulimu, twebaza Katonda olw'okubanga Mukama agolodde omukono gwe okuvaayo okutulabula, okutuggya gye twali twabulira, tusobole okuba nga tukomawo mu maaso ge. Mbasaba mukkirize nti tuli mu biseera bisembayo, kubanga n'embeera etambula mu nsi mugiraba. Embeera etambula mu nsi mugiraba. Mukama waffe Yesu Kristo essaawa yonna atuuka. So era bulijjo nga bwe mbagamba nti Koseya ayogera n'agamba nti tubuze olw'okubulwa okumanya, abantu be tubuze olw'okubulwa okumanya, bw'ati atuuzza mu makubo ge. So Mukama aggule emitima gyaffe tugonde, kubanga okugonda kwe kunaatuleetera okulya ebirungi bya Katonda n'okuyingira eggulu. Naye bwe tutaagondere mateeka ge na biragiro bye, tugendagenda wa Sitaani, kubanga obujeemu kye kibi. Weewaawo mu linnya erya Yesu, abooluganda, leero twogera ku kigambo eky'ebifaananyi, photos, ebifaananyi bye twekubya ng'abaana ba Katonda. Era nga bulijjo tutera twogera bulijjo twagala Yesu, tuli baana ba Mukama. Naye kye kino ekiseera okuba nga tulaga Mukama waffe Yesu Kristo okwagala okutuufu, bulijjo kwe tumwagala era bulijjo kwe tugamba, okutali kwa bigambo naye okw'okukola n'ebikolwa, nga tuta buli Katonda ky'atayagala, tukwate Katonda by'ayagala. Abooluganda, obugonvu bwaffe bwe bugenda okulaga Mukama nti tumwagalira ddala ebya ddala, kubanga bw'ogenda mu Bafiripi 3:13 ne 14, Bayibuli eyogera n'egamba nti abooluganda, seerowooza nze nga mmaze okukwata, naye kimu kye nkola, nga neerabira ebyo ebiri ennyuma era nga nkunukkiriza ebyo ebiri mu maaso. 14, nduubirira okutuuka awawakanirwa, awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Bino Mukama by'atugamba, abooluganda, tuluubirirwa kutuuka wali ewawakanirwa. So Mukama ng'atutereezezza, tugezeeko okuba nga tutereera, tukole Katonda ky'ayagala, tweweeyo nnyo okulaba nga tulaga Mukama waffe Yesu Kristo okwagala kwaffe, nga tugondera by'ayagala. Tute ebiri emabega, tukunukkirize ebiri mu maaso. Mukama ayagala ebifaananyi byonna bye twekubya oba byali birungi bitya, tubisangule mu masimu gaffe bwe biba nga biriko Jezebel property yonna, nga wayambala pini, make-up, oyina necklace, osibye wiivu, osibye enviiri. Abooluganda, omutwe gwo nga si mubikkeko. Ebyo ebintu byonna byonna Mukama ebifaananyi ebyo ayagala tubisangule mu masimu gaffe, tulekeraawo bisindikira bannaffe. Ne mu mayumba gaffe tubiggyemu, ebiri mu alubaamu tubiggyemu, tubiyuzeeyuze, ebifaananyi tubyokye, ebitaweesa Katonda kitiibwa byonna. Mumanye bino ebintu bye twesiiga era bye tweteekako property za devil, bwe tubiremera tuba tweremezaako emizimu mu bulamu bwaffe ne mu mayumba gaffe. So Mukama ng'atulabula abooluganda tukyuke. Isaaya 1:13, Mukama ayogera n'agamba nti tetuleeta ssaddaaka zaffe bwe tuba nga tetusobola kukyuka, kuba tajja kuzikkiriza. Buli we tunaalemera mu bujeemu ne bwe tunaasabanga Mukama tajja kuwulira. Buli we tunaalemera mu bujeemu ne bwe tunaasiibanga Mukama tajja kuwulira, kubanga tumujeemedde naye tajja kukola bye twagala. Simanyi gwe muganda wange ali eyo weewaddeyo otya, omaliridde otya okuba ng'ova ku bintu by'ensi ku lwa Mukama. Abooluganda, buli kifaananyi kyonna kye weekubya ng'oyambadde Jezebel property, olina okuba nga okyokya, okisangula mu ssimu yo era ng'okiyuza, kubanga buli we tugaba n'ebifaananyi bino ebiriko ebintu ebifaanana ng'ebyo ne bannaffe, tuba tugaziya obwakabaka bwa Sitaani. Era Mukama atugamba mpozzi nga tukyuse, naye bwe tutaakyuke ffenna naffe tujja kugenda mu ggeyeena.
Bw'obeera osomye ekyamateeka 7:25 Bayibuli eyogera n'egamba nti osobola okuva ku 2:4 naye 2:5 Bayibuli eyogera n'egamba nti ebifaananyi ebyolebya ebyabakatonda baabwe munaabyokyanga omuliro. Teweegombanga ffeeza newankubadde zaabu ebiriko, so teweetwaliranga oleme okutegebwa mu ebyo kubanga mizizo eri Mukama Katonda wo. Ebyo ebifaananyi ensonga lwaki Mukama atugamba tubyokye. Bye tulaba nga twambadde nekiresi, twambadde biki bye tulaba nga zaabu omulungi. Mukama atugamba tubyokye, tetubyegomba ebiriko. Owooluganda osobola okuba nga ne bwe kibeera mu ssimu yo kisangulemu, osobola okuba nga yalimbagayo kubanga abakyala abasinga bakoleddwako make-up ku mbaga zammwe oba ku mbaga zaabwe. Esobola okuba nga gaali matikkira go oba graduation yo, esobola okuba nga yali birthday oba bubaga bw'amazaalibwa oba omukolo gwonna ogwa buli ngeri, gwe nga weebyula weekolako mu ngeri yonna. Owooluganda ebyo bifaananyi Mukama byatugamba okukola ki? Okweggyako, okusuula, okwokya ate n'okuyuza, okusangula mu masimu gaffe. Bw'obeera ogenze mu Yokaana ekisooka 2:15 Bayibuli etugaana okwagala ensi. Love not the world. Tetuteekeddwa kwagala nsi na bintu byayo. Tetuteekeddwa kutereka bifaananyi bibi ebirina dizayini zonna. Owooluganda osobola okuba nga ali oyambadde olugoye luliko dizayini. Mukama tayagala twambale engoye ziriko dizayini yonna. Mukama ayagala twambale engoye nga ziri plain nga teziriko kintu kyonna. Kati bw'oba nga wali oyambadde olugoye nga luliko dizayini yonna, owooluganda bw'oba nga wali oyambadde nga weekubisizza ekifaananyi ng'oli mu mpale empanvu, ng'oli mu sikaati nnyimpi, ng'engoye z'oyambadde zikutte, ng'oli mu bulawuzi ziri open ziraga omubiri, oba biteeteeyi ebiri open oba biri layiti, Mukama atayagala bintu bifaanana ng'ebyo mu bifaananyi. Kubanga buli we tubeera nabyo tugaziya obwakabaka bwa Sitaani. Tetuteekeddwa kubisharing oba kubisindikira bannaffe kubanga bigaziya bwakabaka bwa Sitaani. Ebifaananyi bye tuteekeddwa okusindikira bannaffe tuyina okuba nga twambadde bulungi nga bifaananyi biraga ekitiibwa kya Katonda. Abakyala nga twesibye ku mutwe, nga tetulina make-up, nga twambadde engoye nga zijjuza ng'emibiri gyaffe gyonna mibikke. Byebyo ebifaananyi bye tuteekeddwa okuba nga tusindikira bannaffe. Luuka 16:15 eyogera n'egamba nti n'abagamba nti mumwo abeefuula abatuukirivu mu maaso g'abantu, naye Katonda amanyi emitima gyammwe kubanga ekigulumizibwa mu bantu kya muzizo mu maaso ga Katonda. So abooluganda mukimanye nti Mukama akebera emitima gyaffe era amanyi byonna. Bino bye tufuula ebirungi oba bye tugulumiza ffe bye tumanyi nti birungi ng'ate bye tulaba nga bitusanyusa tukimanye nti bya muzizo era bibi mu maaso ga Mukama. Y'ensonga lwaki abitugaana. Bw'ogenda mu Luka 6:46 Bayibuli eyogera n'egamba nti era mumpitira ki Mukama wammwe nga temukola bye njagala. Abooluganda tulage Yesu Kristo okwagala. Ne bw'onaayita Mukama wange, kyovula Bayibuli eyogera n'egamba nti si buli ayogera nti Mukama wange yaliyingira eggulu. Kati ne bwe tuyita Mukama waffe nga tetugonda kukola by'ayagala, atubuuza lwaki tumuyita Mukama waffe nga tetusobola kukola by'ayagala. Abooluganda tulina okuba nga tulaga Mukama waffe Yesu Kristo okwagala nga tukuuma amateeka ge n'ebiragiro bye. Kubanga Yokaana 14:15 ayogera n'agamba nti oba nga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Abooluganda bwe tuba twagala Mukama tugonde. Mukama alina okuba nga ye nnamba emu mu bulamu bwaffe. Tulina okuba nga tuva ku bintu by'ensi. Tulina okuba nga bino ebintu ebitunyumira bye tulaba ng'ebirungi tubita. Tetusobola kumuyita Mukama waffe nga tetugondera mateeka ge na biragiro bye. Tuluubirira kuyingira ggulu kutuuka wali awawakanirwa.
Mukama atulabula atuteekerateekera kujja ku abooluganda mukimanye nti essaawa yonna Yesu Kristo akomawo. Y'ensonga lwaki atulabula. Ekyamateeka ayogedde n'atugamba nti ebifaananyi ebyo tuleme kubyegomba, ebintu ebibiriko bifeeza bizaabu ebibiriko bino bye twekolaakolako, bye tweteekako, bye twetimba, tuleme kubyegomba naye ebifaananyi tubyokye, kubanga bya muzizo mu maaso ga Mukama. Tetuddamu kusharinga bifaananyi oba kugabana bifaananyi biriko make-up nga twambadde bubi, nga twetaddeko earring eri bannaffe, tetubigabana na bannaffe. Naye ebifaananyi eby'obutuukirivu nga twebisse ku mutwe, twambadde bulungi, emibiri gyaffe oba yeekaalu ya Mukama tetugitadde bweru, nga tuli fully covered, ate nga tetwambadde enkondo. Ne bw'oba wali oyambadde enkondo, ezo zonna property za devil. Ne bw'oba musajja osobola okuba nga weekubye ekifaananyi ng'oli mu vesti, ng'oli mu ssaati etabisse yeekaalu ya Mukama bulungi, oli mu mpale nnyimpi, osaze enviiri eza sheepu. Abasajja abamu musiba enviiri. Mukama tayagala nviiri za sheepu, Mukama ayagala enviiri nga zenkana. Ebyo byonna byonna bye bifaananyi byatugamba okusuula, ne biba by'abaana bato byonna mu bisuule. Tugondere Mukama bwe tunaalaba obulungi bwa Katonda, bwe tunaayingira eggulu, bwe tunaakwakkulibwa, kubanga essaawa yonna Yesu Kristo akomawo. Tugonde, kubanga awatali kugonda tewali agenda kulaba ku maaso ga Mukama waffe Yesu. Mukama abanjagalire, Mukama abampeera omukisa, mugonde mu linnya erya Yesu. Amiina era amiina era amiina. Abooluganda mbagambe ne bweba yali mbaga, ne bw'oba wali mugole nga wanyuma nnyo, byonna bye bakuwundisa Mukama tabyagala, bisuule ebifaananyi ebyo mubisangule mu masimu, mubiggye mu mayumba gammwe bye mwatimbatimba byonna. Mulage ekitiibwa kya Katonda. Abalokole Mukama atwagala nga tuli baawufu ku nsi. Tulina okuba nga twebikkiridde abakyala ku mitwe gyaffe. Tulina okuba nga twambadde engoye nga zikoma wansi ku bukongovule. Tulina okuba nga twambadde engoye nga ziri plain, nga tezirimu yadde akamuli yadde dizayini yonna. Kyova olaba ne lwe lugoye nga lulimu dizayini yonna, ebyo ebifaananyi byonna Mukama tabyagala. Mukama ayagala twambale plain cotton. Engoye nga za cotton nga tezirimu yadde akamuli yadde akatolobojjo bwe kati, wabula nga luli plain. Mukama abampeera omukisa abooluganda, nga tugonda, nga tuwulira, ate nga tukwata Katonda by'ayagala, tuluubirire okutuuka ewawakanirwa ku lw'ekisa kya Katonda kyatuwadde nga bw'ali omulamu, mu linnya erya Yesu. Amiina era amiina era amiina. Era nnyongerako okubagamba nti bwe tuba nga tumanyi twagala Mukama waffe Yesu, tulina okwerekereza amasanyu g'ensi gonna. Bye tulaba byonna nga bitunyumira byatuggyako, tubyerekereze olw'okwagala kwa Mukama n'olw'okuyingira eggulu mu linnya erya Yesu. Mukama abanjagalire nate tugonde abooluganda, kubanga ayogedde n'agamba nti obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Tewali agenda kumuyita Mukama we nga tagondera by'ayagala, nga takola by'ayagala. Bw'atyo Mukama bw'atugambye. Mukama abampeera omukisa.